Nyo ne Anzege Sandra Nabagala naagwe BBS Telefina mukade kafa kamawole jotobadde onaku lwaleero wano wenyimiridde ndi kusema dukka musaza lyaffe lya Buweekula eyaweebwa obwakabaka bwa Buganda lwasabwa kuwa bana Buweekula wiki ewedde twabadde ne minisita w'abavubuka n'alambulako abavubuka ate ne Buweekula ate weekend etandika ejja tugenda kuba ne Katikkiro tube simu nnyo kubanga weeks ebizo nezedinganye kubanga tugenda kwa n'abakungu bakabaka mukade kano nyina Luweekula tugenda banga mwegatako atubulire enteekateeka eyimiridde etya ensonga zitya twaza tubulire ngaba na Buweekula balinze Katikkiro batya ennaku z'omwezi nga 23 ekitiibwa Luweekula tukwaniriza senga tukwaniriza amawulire gaffe ekyo tubadde buuza kula ba Telefina mukade kano anjaga okulamusa abali ku mukutu gwa Telefina nze Sempija Andrew Mukasa omwami ow'essaza lino ery'e Buweekula ng'omuweereza ono bw'abategeezezza nti wiiki ewedde twadde ne minisita w'abavubuka ate wiiki ejja nga ku bbalaza nga 23 tugenda kubeera ne Katikkiro wa Buganda ng'azze wano e Buweekula okutuggulirawo ssemaduuka asookedde ddala mu Bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka gwe yasiima atandikire wano e Buweekula. Saawa nnya zennyini ez'okumakya Katikkiro ajja kuba wano mu kifo kino kyennyini bwe tuyimiridde ng'aggulawo ssemaduuka. Nkubiriza bannabuweekula mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka abalimi abalunzi abavubuka naddala abeegassi mu bibiina by'obwegassi mubeere wano ku saawa nnya zennyini ez'okumakya twanirize Katikkiro wa Buganda. Bw'anaamala okuggulawo ssemaduuka tugenda kuva wano tutambule butereevu tugende wali ku Mayor's Garden wagenda okusinkanira abantu bonna ayogereko gye bali. Nkubiriza abakulembeze bonna ab'Obwakabaka abakulembeze bonna aba gavumenti eza wakati abakulembeze mu biti eby'enjawulo bannaddiini abakulembera ebibiina by'obwegassi abalimi n'abalunzi mujje ku Mayor's Garden twanirize Katikkiro wa Buganda ate tuwulire obubaka bwagenda okutuwa okuva embuga. Ssemaduuka ono tumwaniriza yasookedde ddala mu Bwakabaka bwa Buganda n'olwekyo nkoowoola mwenna ne baliraanwa baffe okuva e Ssingo okuva e Gomba okuva e Mawogola n'okuva wano mu Bwakabaka bw'e Tooro ne Bunyoro betusalagana nabo ensalo tubaaniriza ku mukolo guno okwaniriza ssemaduuka waffe n'okwaniriza Katikkiro wa Buganda. Owekitiibwa ssemaduuka eno mulabi waffe wa BBS Telefina ayagala kumanya biki ebisinga kuba nga birimu ebitonotono byosobola kutogolako katonotono mukadde kano amanyeko obuntu obutono obulimu n'okuba nga yeteekateeka okujja kwolwo ennaku z'omwezi nga 23. Ekisookera ddala ssemaduuka ono talimu bintu bitono, alimu ebintu bingi nnyo. Alimu ensigo ezisigibwa, alimu eddagala erikola ku birime, naye ng'ebintu bino byonna bisunsule byonna byetegerezeddwa ekitongole kyaffe ekya Bukadeef nga bya mutindo sitwagala bintu bya bicukuli. Alimu byonna kubanga mulimu n'ebbomba ezifuuyira ennimiro, mujja kubaamu ne sola ebya panel solar system okulaba nti abalimi abanaasobola okusima enzizi nga basobola okufuka amazzi egatuuka mu nnimiro zaabwe basobole okufukirira kubanga ensi ekyuse tetukyagoberera nnyo nkuba ebyeya byeyongedde n'olwekyo okufukirira kyekimu ku kintu abantu baffe tebalina okutwala. Naye ate ku ekyo waliwo n'amagezi, waliwo abalimisa n'abalundisa abagenda okubeera ku ssemaduuka ono nga bawa amagezi abantu. Naye ate tulina ne bannamikago aba Stanbic Bank. Stanbic Bank naye yatwegasseeko ejja kusobola okuyamba abo abanaaba n'obwetaavu mu by'ensimbi basobole okutambuza obulimi bwabwe n'obulunzi nga tebakaluubiriddwa. Neyanzanyo neyanzege kulensonga yakadde ebisingawo tugenda bakufuna ennaku z'omwezi nga 23 nga Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze kuba nga ali mu ssaza lya Beene ery'e Buweekula. Buweekula yamu ku masaza 18 agaganyirwamu ku nteekateeka eno mu kaweefube wa Kabaka okulwanyisa ebito ebicupuli ebiri ku katale. Ze Enoch Tumusiime wano e Mubende. Kale weebale nnyo Enoch Tumusiime okuva mu disitulikiti y'e Mubende okututuusaako enteekateeka ezo nga bwe zigenda